Joseph Mukasa yakwatiddwa poliisi empigi olw'okukkakkana ku mukozi wa kansa Bimaana Shakolodi n'amutematema ebiso oluvannyuma lw'okumusanga ne mukyala we nga beesanyusiza mu nnyumba ye. Mukasa ategeeza nti abadde amaze ebbanga ng'awulira oluvuuvuumo nti omukazi ono aliko omusajja gw'aganza mu maka ge nga taliiwo, naye bw'atyo kwe kusuula enkesa okutuusa lwa Bakutte. balina omusajja nga mukazi alina omusajja balina okukola nenzigula olujja omulundi gumu. Ono annyonnyola ebyabaddewo n'engeri gye yakuteeyisa atandika okutematema musajja munne nga batuuze be bamutaasizzaako. Kubanga nina omuntu gwe nabadde ntema nabadde nga simanya kagiri ke yabadde nzikiza n'avaayo n'angwira kati mukunnumaaluma mugongo nenjira mu nsonda nga wano nezijjayo ejjanga okubutema nga neetaasaako. Bimaana asangiddwa mu ddwaliro lya Dabokiwa nga bootya n'ebiwundu ebyamutemeddwa ku mutwe, emikono n'amagulu ng'ali mu bulumi obutagambika. Kyokka yeeganja okuganza mukama we nti era bamulanze bwemage nga n'okugenda ewa Mukasa oyo yabadde agenzeewo okunyumyako ne mukazi we. Tumaze tutula awaka tumaze tubinyonnyola mu mpolampa n'omukyala bawe n'atuuka ng'oppa n'atandika kutematema. Tesobola n'okubuuza ebiki n'ebiki n'atematema. Naye nimusiwa nimukwata benti nimuva mu mikono ninduka. Ssentebe w'ekitundu kino Sheikh Tabula Abdulaziz annyonnyodde ku bbanga abafumbuli bamaze n'obutakkaanya nga bava ku buteesigangana, mu ngeri y'emu asabye abantu okumya obusungu mu buli nsonga yonna. Ndi mufumbo waba wabaddewo embeera ngeri tukussa munno mukazi mwawukanye mukazi wangi naye engeri y'ebiti yatemye munne yadde ayagala mutta. Omwogezi wa poliisi mu kitundu ekyo Philip Mukasa akasizza okukwatibwa kwa Mukasa okunoonyeza kugenda mu maaso. Joseph Mukasa tumukutte era ne tumuggalira wano empigi olw'okutuusa omuvune ku musajja munne. Ayongerako nti Mukasa aguddwako omusango gw'okutuusa obuvune ku muntu nga ye omukazi yavuddeko embeteza yadduse dda awaka. Era tugezaako okunoonyereza byonna byetusobola okufuna sobola omutwala mu kkooti avunaanibwe olw'okutuusa obuvune ku musajja munne. Agnes Najuma yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.